Tusoma Bayibuli mu nnaku 365. Olubereberye omutwe ogwana mu 9. Genesis chapter 49 in Uganda. Awo Yakobo n'ayita batabani n'abagamba nti mukuŋŋaane ndyoke ebiribabaako mu nnaku ezijja. Mukuŋŋaane muwulire mwe abaana ba Yakobo, muwulirize Isirayiri kitammwe. Lewubeeni gwe mubereberye wange, amaanyi gange, ebibala ebibereberye eby'amaanyi gange, ekitiibwa n'obuyinza ebiyitirivu. Naye tafugika, olinga mayengo g'ennyanja, naye tokyali wa kitiibwa, kubanga walinnya ekitanda kya kitaawo mu nnyumba yange n'okyonoona. Simooni ne Levi baaluganda, ebitala byabwe bya kulwanyisa by'amaanyi. Awo omwoyo gwange teweetaba mu kuteesa kwabwe, ayi omwoyo gwange teweegatta nabo, kubanga mu busungu bwabwe batta abantu. Olw'okwekulumbaza kwabwe bantemeete olunya. Obusungu bwabwe bukolimirwe, kubanga bungi, n'obukambe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda bo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaatulugunyanga abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakuvuunamiranga. Yuda mwana w'empologoma, oyambuse mwana wange ng'obudde ku muyiggo. Yakutama, yabwama ng'empologoma, ddala ng'empologoma enkazi. Ani anaakwenganga? Eno omuggo gw'omufuzi teguuvugenga wakati wa bigere bya Yuda okutuusa Siro lw'alijja, era oyo amawanga gonna gwe ganaawuliranga. Alisiba endogoyi ku mizabbibu, n'omwana gw'endogoyi ku mizabbibu ogusinga obulungi. Ayoza ebyambalo bye mu wayini, n'engoye ze musaayi gw'emizabbibu. Amaaso ge galimyuka wayini, n'amannyo ge galitukula okusinga amata. Zebbulooni alibeera ku mabbali g'ennyanja, anaabanga mwalo gw'amaato, ensalo ze ziriba ku Sidoni. Isakaali ndogobi y'amaanyi, ng'akutama wakati mu bisibo by'endiga, Yalaba ng'ekifo ky'okuwummuliramu kirungi, nga n'ensi esanyusa. N'alyoka akakkanya ekibegabega kye okusitula, n'afuuka omuddu okukozesebwanga emirimu egy'obuwaze. Ddaani anaalamulanga mu bwenkanya abantu be, ng'ekika ekimu kwekaba Isirayiri.
Ddaani anaaba musota mu kkubo, essambwa ku kkubo, ebiruma ebisiiriro by'embalaasi, omwebagivu waayo alyoka agwa emabega waayo. Nindirira obulokozi bwo Mukama, Gaadi alirumbibwa ogubiina gw'abanyazi, naye ye alibafubutukira emabega. Aseri emmere ye eneebanga ngimu, era anaagyemuliranga kabaka ebyokulya. Nafutaali mpewo y'eddembe, avaamu ebigambo ebirungi. Yozefu ly'ettabi eribala ennyo, ettabi eribala ennyo eriri ku mugga. Abaana be babuna bbugwe. Abalasa obusaale bamulumba bubi nnyo, bamulasa ne bamulumya nnyo, naye omutego gwe ne gunywera, n'emikono gye ne gitasagalasagala. Olw'omukono gwa Ayinzabyonna owa Yakobo, olw'Omusumba olwaza Isirayiri, olwa Katonda wa kitaawo akuyamba, olw'Ayinzabyonna akuwa omukisa oguba waggulu mu ggulu, omukisa ogwa wansi mu ggulu, omukisa ogw'omu lubuto ne mu mabeere. Omukisa gwa kitaawo gusinga omukisa gwa bajjajjange, gusinga ebyo ebyawebwa bajjajja ab'edda. Gino gyonna gibeere ku mutwe gwa Yozefu, gibeere ne ku bukookoowe bw'oyo eyayawukanyizibwa ne baganda be. Benjamin musege ogunyaga, mu makya ali omuyiggo, mu kawungeezi n'agaba omuliro. Ebyo byonna bye bika 12 ebya Isirayiri, era ebyo kitaabwe bye yayigira naabo ng'abasabira omukisa, buli omu ng'amusabira omukisa ogumusaanira. Oluvannyuma n'abakuutira n'abagamba nti, nditwalibwa eri abantu bange gye baatwalibwa, munziikenga wamu ne bajjajjange mu mpuku eri mu nnimiro Efulooni Omukitti, mu mpuku eri mu nnimiro y'oku Mapeera okumpi ne Mamule mu nsi ya Kanaani, okuva ku Efulooni Omukitti. Yagigula okuba obutaka bw'okunziikangamu. Awo we waziikibwa Ibulayimu ne Saala mukazi we, era ne Isaaka ne Lebbeeka mukazi we we baaziikwa, era awo we naziika Leeya. Ennimiro n'empuku erimu byagulibwa okuva ku baana ba Kesi. Yakobo bwe yamala okukuutira batabani be, n'azzaayo ebigere bye mu kitanda, n'assa omukka ogw'emikono we, n'afa. N'akuŋŋaanyizibwa